Chosen Becky abadde n'okukyala nga kuli so private olunaku olwaleero, teri kafaananyi, teri wadde ka video ku status ye, teri ki, n'omunnamawulire abadde agenzeeyo bangambe nti bamugobye n'ekifo ennyama kyabadde nakyo mu kamwa ne bakijjamu. N'obucerekere bwonna obaddewo, n'essowaani y'emmere agira essowaani ne bamugoba n'asangula buli kimu kyabadde nakyo. Okukyala kubaddeyo ku kyalo bakiyita kayirikiti. Naye bangambi bategeezezaako ne bangamba nti okwo kubadde kukyala okwanjula kwa Lwakubiri weekend etandika oba okitegeera. So kati tumanyi oba eyo yo anaasala okuba nga abawagizi agibawa, katulabe oba wo anateekawo embeera n'abawa ku content. Ne wali agambye gawulidde ebya Chosen Becky olunaku lwa yesterday kwabadde kukyala naye omukulu babadde tebeetaagako muntu yenna, era nga wetagambye nti n'omunnamawulire eyabadde agenzeeyo okukwata ku bifaananyi n'ovidiyo bamututte talinnya nga tebaagala yadde okubaako akantu konna kafuluma. Naye amawulire kaakati ge tufuna nti introduction ya Lwakubiri wiiki egenda okuba nga etandika, anti kasi abantu babitegedde ate bamanyi nti buli kimu kiri, simanyi kayirikiti. Era tukimanyi nti bajja kuba nga ate bagendayo n'oba n'abikweka yadde bakwesa okukyala, mulowooza ne introduction bajja gikweka, naye nga geego ate no gwe bafubutudde yuno atunyonnyola nga bwe byabadde era nga bwe yabadde akutta obutambi ne bamugamba budiriitingeeyo bujjeeyo bibino. Chosen Becky ngobye ku kukyala kwe ng'aleeta omusajja ewaabwe kayirikiti. Badde natudde mu katebe ng'asirise bwetiwe kapa. Kumbe Chosen ndowooza Lubyanza Media obwedda nkwata nedda sikulowooza n'obwedda nkwata bwe nteekayo, kumbe abaana babuseyalinga. Chosen Becky aleese omusajja kati olugiza agambye ngenza okulaba afuluma mu nju omutima nekola twa, ngenza okulaba atunula n'ennyindo ye bw'ati, ngenza okulaba agamba gwe so njagala kulaba ku TikTok oyo maama. Nasanga nga mbadde ntaddeyo nangamba bisangulayo byonna bannaye abaabulabyeko mwabulayo tannabulaba nina kentaddeyo ako kati nakakutte nakatuuka kaako nkataddeyo Lubyanza Media. Chosen Becky kayirikiti wano waffe kuwerokamu omusajja amuleese, Professor amuleese bakyadde emmere bagiridde mwebale nnyo abalayikinga Lubyanza Media abafollowing ensonga video z'obubbi bwa bodaboda muziraba nina ne gyengenda oteekayo ngenda gitanooza nkya etwebalebale mpola mpola tulabe embeera nga bwe natambula. Mwebale nnyo okulaba Lubyanza Media. Chosen Becky kongu omusajja omuleese Masaka etumulabye naffe bannabuddu. Yes, ebyo by'omuyimbi kukkiriza Rebecca abasinga obungi gwe tumanyi nga Chosen Becky ekyawedde okukyala kwawedde kakati ekiddako introduction. Jukira ye juzi waneeno wetwalaba Dictate Amil nga postinze nyumba n'emmotoka ye, abantu ne bamusanyukirako nnyo, abantu ne bamuyozaayoza, ne tusala omugambo anti ogumanyi abaana batokomoka omugambo ne bagamba nti oba oliawo mbu Chosen Becky yali asibye emikisa gya Dictate Amil okubanga oba oliawo asucceedinga nti kubanga ebbanga lye babadde nabo oba byabadde naye nti kubadde kutoba na kustrugglinga. Naye Becky bwe yava mu bulamu bwa Dictate Amil, immediately Dictate Amil ebintu ne bitandika okuba nga bimutambulira bulungi. Chosen Becky n'abaanukula n'agamba nti ye olunaku lw'amanyi mu bulamu bwe olumusingira buli kimu mu nsi lwe lunaku Professor Ssekaggya lwe yaproposinga. Era n'agamba nti tondeetera bino simanyi mayumba ebya mansion toleeta, tondeetera simanyi mamotoka, nti nze olunaku lwe yaproposinga ekyo kyekintu ekikulu ekisinza obukulu n'okunyumira mu bulamu bwange. Kakati step by step ekintu bakitwalira ddala era soon bajja kubanga bakikola official. Tubagaliza birungi byereere, Mukama abateeremu obwangu, ekintu kyanyu kitambule nga mukibala era tusuubire nti oba oliawo gy'omwami agenda okuba nga asembayo Chosen Becky okuba nga ate ayanjulira bakadde be. Jjukira omugambo gwatokomokaawo nga bagamba nti ali tumbutumbu, naye yavaayo n'agamba nti nedda sinabeera lubuto, ndowooza alinze omwami ono asooka akikola official then amuzaalire. Jjukira omwami ayogerwako ayina abaana n'omukyala. Essaawa ya kakati omukyala gwe twategeerako nti omukyala Susan Makula yeewaayo n'agamba omuyamba era nti essaawa ya kakati abaana ba Mr. Ssekaggya omukyala Susan Makula yabaweerera nga we yeeyama
era buli kimu kikyatambula bulungi. Awo tuvuddewo. Amawulire ga Muzeeyi Kawato ne mutabani we okwawukana. Nno abaana bakikakasa mbu bino byava ku mukyala bagenda okwesanga mbu nga bonna bwagadde ku omu yadde omwana abiwakanya naye mbuge mawulire amatuufu. Bannange, breaking news. Daddy Kawato yazina muka mwana we. Daddy Kawato yayawuka ye mutabani we bazina omukazi omu. Zaka akasajja nakalabange enfumite eyo kalina okulya omukazi. Nawagamba atya bazina omukazi yogwa kati bayawukanye. Daddy ali eri asayininga ddiiru na Dexter yagweddalu yadda ku njaga ali Kampala yagaana okudda ekasese. Dexter genda oyimbe. Nakugamba inewa yalidde mukamwana we yazinyoli. Mukamwana yache yakoze Muzeeyi. Dexter yagambye bikome. Tebakyali bonna officially. Iyo tuvuddeyo. Mujjukira olunaku lw'eggulo mukyala Brian White n'abaleetedde wano emboozi ne mbagamba nti bamusindise Ruzira ne banne omusawo nga kwe kuli n'omukozi era ne bagamba nti ennaku z'omwezi zijja kuba 18 omwezi ogwa Desemba bwe bagenda okuba nga bakomezebwawo mu kkooti. Nno ne bya Brian White byo nabyo bikyalanda mbu ye bamusomedde emisango ogw'okusadaaka. Abantu batwaliddwa mu kkooti olunaku lwa leero. Sanctioned yino wano DPP yagisayininzeeko ne magistrate agisayininzeeko wano. Bagudde emisango Government of Uganda versus eno charge sheet Makindye 4366-25 ne bagisayininga nako Office of the Director Public Prosecutions. Ngenda kubanji kuteera yao. Uganda versus Chirumira Brian alias Brian White, male aged 38 years old, Muganda by tribe, businessman and residents of Chamulya Zone, Munyonyo Makindye Division in Kampala District. Ye A1. A2, kuliko Nalunga Daisy, female aged 38 years, Muganda by tribe, housewife and resident of Chamulya Zone, Munyonyo Makindye Division, Kampala District. A3, Abaho Daphne, female, aged 28-year-old, Muchiga by tribe, advocacy officer, and the residents of Chamulya Zone, Makindye Division, Kampala District. F4, Nakato Nava, female, aged 32 years, Muganda by tribe, self-employed, and the resident of Chamulya Division, Makindye, Kampala District. F5, Nambalirwa Joyce Irene, female, aged 41 years old, Muganda by tribe, administrator, Muchala Mabirizi Nursing Home, Chigaga Zone, Salama Road, and the resident of Seguku Makindye Sabagabo in Wakiso District. Charge statement of offense. Omusango gusooka gwe babataddeko wano kuliko okay. Ngenda bisomanga ebiri wano. Statement of offense 1, human sacrifice. C/S2 noza criminal simaye babisoma of prevention and prohibition of human sacrifice. Act Cap 129. Particulars of offense. Bagamba Chirumira Brian alias Brian White on the 22nd of October 2025 at Chamulya Makindye Division in Kampala District killed Narubwama Karo for purposes of performing or furthering witchcraft, stroke ritual or other unlawful purposes. Ogomusango kati Brian yaguliko. Statement of offense 2, manslaughter. Statement of offense. Particulars of offense. Chirumira Brian alias Brian White between 22nd and 27th of October 2025 at Chirundo Makindye Division in Kampala District unlawfully caused the death of Narubwama Karo by burning. CT3 egamba statement of offense, specific rash and neglect. CS section 211 Penal Code Act Cap 128 statement. Particulars of offense,
Chirumira Brian alias Brian White between 22nd and 27th of October 2025 at resident of Chamuli Mnyonyo Zone, Salama Machinye Division in Kampa District for doing an act with combustible matter and omitting to take precaution against probable danger from any combustible matter in his possession. Specific Russian neglect. Statement of offense eyokuna being in possession of marijuana, quoting house cap of narcotics and high psychotropic substances. Particulars of offense, Chirumira Brian White, which on 27th day, Chamuli Zone was found in possession of marijuana, leaves and seeds in bottles, which is a narcotic drug. Statement of offense 5, conspiracy to commit a felony. Never quoting our cap 128, which Brian White, Nalonga Days and Abaho Daffin, Nakato Navo on the 22nd day of October at Chamuli Zone, Munyonyo Division, Kampala District, conspired to commit a felony. To wit, a ritual murder of Narowama by setting fire on candle wax in a room while massaging her body with petrol and ghee while taking honey. Bibi no mchala biteke yesagala aganti mbisoma walala. Deyo, ate omukyala unavudde mu mbeera natabukira abawagizi ba NRM. Era yagambye nti nze wendaba omuntu ng'agamba nti muzeeyi abeewo njula okubuka mugwire oba oliawo musabula empi nti kubanga tebamanyi kye boogera. Mazima abantu abali wana batuwoganira jjajja we yafiira e Mulago nga talina ddagala. Taata omusajja yafiira ku kyalo nga tebalina ambulance esobola okumuddusa emutwale mu ddwaliro. Anko yafuna accident ku luguudo. Omusayi ne guyingira mu bwongo n'afa nga teri we ey'okumudduukirira bamutuuse mu ddwaliro. Naye oli wano otuwogganira Museveni oye. Abamu ku mmwe musabiriza ku kyalo kyonna school fees left and right. Museveni oye. Ezemmere Museveni oye. Muli wano neza padi mukyasala bugoye Museveni oye. Naye nga mazima muyina amagezi mu mitwe egyo. Mu mitwe gyammwe egyo mulimu amagezi. Kiringa muli wano mukbakerere mulaba abantu e Uganda nakera nazimba ennyumba y'obukadde 4 nga neno omulimu gwakola teguliyo. There is no accountability. Ababbi bangi ate ababbi balina n'obugroup. Nti abagagga b'e Uganda n'obajjayo n'obabuuza how did they make their money tibasobola owakulaga. But because there is no accountability, chovola nti omugagga afa nawandika nti muwiru hoteli yange gundi agendo gitwala agendo gisikira. Kumbe omugagga mu government yali akwese bugagga bwe muki under someone. So bwenda bamwe bapikkerere nga bola family yoyo nefudde mbinte byandibadde avoidable in 2025 ng'otukubira kerere nti Museveni oye wabula bannange atulogo baani. Nga tuvuddeyo era nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo ono ye talina bigambo ebiwoomu eri Ronald Mayinja. Oyinza okwebuuza lwaki naye nga nja kubanga nkuteerawo akatambi mpola mpola ndowooza wanayogera ojja kutegeera lwaki mukambwe muko. Ronald Mayinja olina ebintu byogera nesimanyi oba obikakasa. Ebintu byogera obikakasa. Olina bistatement byozza okola bibadde biri byenyaga twogereko. Statement esooka obadde bwefudde akola mu kakiiko k'okubyokulonda. N'ogera percentage Museveni gyagenda okubeera nga agiwangulira ku banne. N'ekigendererwa kyo kibadde kyakumala mu balonzi maanyi butalonda. Awo twakutegedde. Ekirala kyobadde oyogeddeko ekya protest report gy'oyagala onnafuya. Oli mu kkuba Bobi Wine nga bulijjo. Awo twakutegedde. Kasooka embizannyo mu lulimi lwo. Bye tujja kukomawo. Agenda kuwangula ebitundu 98. Ani agenda okuwangula? Museveni Kaguta agenda kwongera ebitundu 98 bavuganya bagenda kugawana 2%. Mayinja ekyo kijjeewa. Tunuulira mission gye bakoze mu myaka 5. Nsembera wano.
buli abantu ne bakutuma ne bakuwa emyaka 5 baba kusuubira mu strategy ezigenda okujjako gavumenti n'ogamba nti gira emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwetuti libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeeri wano waliwo kino waliwo kino ne bagamba nti kale kati emmeeri ezzeeyo baba kulindamu ebipya mu gine 5 gyomaze twaleese ekipya ati muleva kukusaaga kati ebipya protestive vote mayinja ekijja si muntu protestive vote etya ate wakanoolya amin nkuwulidde myaka gy'oyimbidde wandibadde otundya ku mikwano gyo gye wayimbanga nagyo mu bbandi entegeera yaabwe n'ekitiibwa kye balina mu bantu ennaku zino oddeyoka emabega matako gwe ojjukire ekitiibwa kye walina mu bantu omwaka ge wawangula wayimba Afrika bamutunzi so ne kuogwo omwaka walondebwa okubeera omuyimbi eyasinga oba elya mu bannaabo eyasinga mu bannaabwe mu Uganda omwaka ogujja olya Palm Award wayimba Afrika bamutunze omanyi nti gwali omuyimbi asinga okwagalwa bukedde wemasebase ku buli mukazi yenna abakola mu kikuubo bawusigala baweereza amazzi mu paaka bakazi b'abanno ogenza ozinye mukazi wa Namwandu Wammatini Angumu omusiizi obulwadde ogenza ozinye bakazi b'omusajja yafa gwe bayitaga Freddy Maiso oyo mwazinanga babiri yafa amazzi naye ogajje ku Maiso gatambuza ofunya akakazi bagayitaga Aisha akwebageka maama k'abaana kali okanyalwanda okasiiza amazzi muzadde obwana busibako milime bonna butambula buwuguka kikyentegeeza ebizibu byensomye ebyo biyinza okuba bitono nnyo naye ng'ate bya bulijjo si kirungi mu nkyenyumirizamu oba nkusikirira naye ngamba wandibadde ova ku bizibu ebyo bannayuganda obaleka ne balonda lwaki njogera bwentyo lwaki njogera bwentyo omusajja gw'oli mu kumanyira wali okola embaga wano wanoonya mu bakazi bonna b'osiiza amazzi wanoonya mu Uganda yonna onoonya omukazi alikuweesa ekitiibwa ku mbagayo wakubira Bobby essimu nga weetaaga akwazike mu mukazi w'omulungi omubalagavu gwe bayita Babby era Babby tujjukira bulungi nnyo nti yali metroni w'embagayo nimbi si Babby naaka Aisha wali osiiza amazzi jjukira ekigere kyewalwala wakijja ku Freddy Maiso Maiso buli omu amumanyi bulungi nnyo nti nibayogera nga yafulumanga amasira mu kamwa naye nga mwazinanga amasira omaze ozina amasira olumbye omukazi w'omusajja gwe bayitanga Wammatini Angumu Namwandu omuzinya amatako akumya akasolo omuzinya amatako kakati bwe nkutunuulira n'endaba omusajja ebintu byayogera today ne koopyalinga n'omusajja yayimbanga mu Afrika bamutunzi ne bagula omwoyo gwe bino ebintu binka by'amaziga kati Museveni akutumye oddemu obeere ng'ogamba abantu nti agenda kuwangula olemese abantu okusuula akalulu gwe Uganda gy'olimu muganda wange ebintu bino byennyamiza tubadde tukyali awo nezireeta ono n'atugamba nti mbu Alien Skin ne mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu balina ekintu kye bafaanaganya ne tugamba kiki ekyo n'agamba kandubawe katuulize ebigambo bye bantu bange byayogera bituufu oba nedda mbadde nsaba buli alikodinga nyamba olikodinga statement eno gye ngenda okukola. My statement is this: Alien Skin kyafaanaganya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna ekintu kye balimu balina we baatuuka ne kibatama naye tebalina ngeri gye bakivaamu. Byenjogedde sibizaayo. Nchiddamu Alien Skin kyafaanaganya ne His Excellency Bobi Wine bonna ekintu kye balimu balina we kiina we kyatuuka ne kibatama
ng'ekintu kikumazeeko emirembe nga kikwegezaamu okutta. Alien bwe yali ajja yali amanya ajja kujja n'ekisinda atambulirweko abavubuka naye teyamanya nti amaanyi mangi gajja mwegattako kuba ye akugamba yali amanya agenda kujja ayimbemu afunemu ettutumu afuneyo badisaipo obulamu butambule naye laba obulamu bwajjirako responsibility nyingi ne bujjirako abalabe nga bangi ne bujjirako obunkenke nga bungi kati alien sikini alina bw'atuula mu kisenge bw'ati n'agamba neegana amaanyi gonna Ibula Kabadiya n'ogansaba nga kuwa naawe n'owulira kyempitamu oyo omusajja ebiro by'ayitamu si byangu. It is the same Bobi Wine kyayitamu. Bobi Wine mubeeraawo mwenange essuubi lyammwe liri mu ye naye naye alina waatuuka n'agamba abasajja bano bankwasizza essuubi lyawo naye walaayi watifa kubanga wekumide ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova.